ssomero lya East High School Ntinda mu Kampala bakeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okukabatema nti bagenda kudda ewaka banoonye ewaala gye basomera. Abayizi babadde bakasomako ennaku 3 zokka era bannaabwe abamu babadde tebannaba kukomawo. Reporting ku Sunday, in fact Monday, night out 2 days ne bagamba essomero baligadde ng'omanya abaana mu the course of the week abaana babeera ba reporting abajja. Bazadde b'abayizi bano ab'ekisulo n'abava wabweru badduse jambwa ku ssomero lino okukakasa amawulire. I do the paid school fees. Because I paid him the school fees, I paid the school fees all. Ask him what time he went, told me the sad news. Told me the school has been closed. Said, you come for your money. We have closed the school. Who can do that? Wabaddewo okutya kw'amaanyi eri ababadde bamazeeyo ebisale by'essomero n'abo abasasuddeko ekitundu. Abayizi ku ssomero lino babadde basasula ensimbi wakati w'akakadde kamu n'emitwalo 10 n'akakadde kamu n'emitwalo 3 okusinziira ku kibiina omuyizi mw'asomera. Ate tukomawo ne ku nsonga y'abatikya okulaba nti nabo basasulwa. Ate olwaleero tebasukka leero kuba twagala bagenda ate bafuna amasomero amalala abaana be batandika okusoma. Essomero lisoose kugaana kuddiza abazadde ensimbi ze basasudde wabula oluvannyuma lw'abakulembeze b'ekitundu okuyingira mu nsonga zino abazadde abamu baddiziddwa ensimbi ate abalala babasuubiza okuzibaddiza enkya. Tezirina kusula ssente zammwe zirina zifuna leero musobole okuzza abaana ate mu masomero amalala. Omusimayi wa ye director baani atweyagalako bweyagaliza atulesa otusimbye layini bwagenze kulya mmere. Ogenze kulya mmere nga nze gw'obonyabonya. Abayizi naddala abali mu bibiina eby'akamalirizo balaze obweraliikirivu olw'okukaluubirirwa kwe bagenda okufuna okudda mu katuubagiro k'okunoonya amasomero amalala we bagenda okusomera. Ne syllabus, some of us tubadde tuli mabega twale tutulateninga Zoom meetings. Olina okuddamu okebera oba options z'okola ze bakola. Oba like ate notes abamu baba bali beyond ate mwe muli mabega. Kiseera kya kusoomooza eri abasomesa n'abakozi ku ssomero lino naddala abadde balekulidde obulimu gye babadde beeyiyiza mu muggalo gwa COVID-19. Bano amawulire g'okuggalawo kw'essomero bagafunye kawungeezi ka lunaku olwokubiri nabo ne basoberwa. We just stranded. We don't know what. Now that they have really abruptly closed the school, when they abruptly also send us the people who have been residing in school very fast. So we are also worried. Abana bakandidate sawa zino ogenda kunoonya wa ssomero sawa zino and it's hard to get schools nawe bw'obanga like tobaddeeyo. Meya w'eggombolola y'e Nakawa Paul Mugambe akukulumidde abakulu b'essomero lino okubalaatira mu byenjigiriza n'okutaataaganya abayizi obwenkanidde awo. N'abaana aba senior 4 bali mu kwetegekera kuba nti batuula ebibuuzo. Kano akaseera ke balimu kubo kazibu. Bazze olwaleero tewali kusoma babagambye ate essomero ligaddwa kwegamba ne tulaba okutaataganyizibwa okuzibu ennyo era tukivumirira. Ekituufu ekyatuuse ku ssomero lino tekinaba kukakasibwa wabula ensonda ezeesigika zirutegeezezza nti lyatundiddwa era eyaliguze fe ayagala kukikozesa birala nnyo. Okutundibwa kw'essomero lino kigambibwa nti kivudde ku muggalo ku masomero ogubadde gukandaaliridde abali mu byenjigiriza n'abaliddukanya ne baggwamu essuubi. Essomero libaddemu abayizi abasukka mu 500 era we tuviiridde ku ssomero lino ng'abazadde batikka ngugu z'abaana baabwe okubazza ewaka n'okubakana n'eddimu nate ery'okunoonya amasomero amalala. Carlton Scovia Nakamya ne Shafik Galiwango, BBS Telefina.